Muganda wa Case? Yes. Ono aliyegenda mu Amerika. Kuna watu manyi muombi kwanza nini? Ngere yenje dira. Sije mwendira. Yepe dira. Ali ali. Ya kutumide nnyo namugambye leero. Osabye bulungi sala njagadde. Nabona nda basa amwediri kubanga bagenda basebengerera ngenda district. Sempira shaini Checho? Zawani watu masengero. Nange sanyusa okubalabako ebale kujja. Kitambula bulungi. Katikkiro omulabye soko tukulire ebiddeyo. Katikkiro mulabye asibiridde entanda bate nyina okujjako wano. Bandi mukyala Muganda neddira Nkima balina okujjako obujjajja. Bakita bujjajja. Nsabe emikisa gy'abakulu gitambule nange ga mukaaga Desemba kyetambule bulungi. So mukama wange mbadde nze kumuyita obutongole musabe programu eneba teri bize ajje oshabirewo. Oyagala berengo omugenyi omukulu. Oyagala berengo omugenyi omukulu. Bwana bangaze era bwekijja okubeera. Waliwo ekintu kitatera kulabikibwa wano. Ese ebisinga abamawulire bonna bye bajja bano omuyimbi tutuukira direct mu cabinet bano tukolera eno ewa Katikkiro bw'osoose genda mu kafo ne Katikkiro. Twebuuza bano banyumya ki? Kati nno gwe kale okulaba gy'oyagala okgenda naye owekitiibwa mukwano gwange ate era wetuusa wali ku reception basite batugamba nsooke ngende bakola arrangement zeeri gye tugenze. So nesooka nengenda netwogeramu katono ku nsonga ezitulese wano leke tugendere. Abantu abasinga okusinkana Katikkiro wabanza tolina kyotiddemu n'ogamba namusisinkana naye. Kubanga si gwe gusoose omumulaba. Mulabye enfunda nnyingi nnyo naye ate okumumiitinga mu office ono gubadde gwako. So kutya kwali tekuliiwo nnyo kubanga relationship ebaddewo. Ng'ogyeko mu meetinga mu office mwogeramu ng'abantu mwogerezeganya gwe naye. Nga twesanze musanga ne twebuuzaako. Mubuuze. Buuza. Akuwanye ennyimba. Yes sir. Okyanja mu kikyoteka buyimba wo kibuga ekirabisa okubanga kiwomera Katikkiro. Ankola music mulungi kyenyinza okugamba. Ankola music mulungi teyasitaza messages uli eziri mu nnyimba zange. Nti nnyimba nnungi tekamu lyrics ennungi ng'olabira ddala nga Katikkiro alina okuzinnyumirwa. Mbuuza ekibuuzo kya Bonita mbunga leero tokaabye. Leero sikaabye kubanga ate tewali kibadde kinkaabya leero. Ebintu bye mba njogera nze ebiseera ebisinga bye byenkaabya. Ate saa soogedde nnyo osanga singa twakulaba nnyo singa nandaze osanga oba naalikaabye. twakola ku press conference nga yebakuwaana ennyo okaaba naye wano Katikkiro akuwaanye batunyuza yagezi. Anti wuliriza we twali ku press conference ebintu ebyasinga okunkaabya biviira ddala ku jjana yange ngeri gye ntambuddemu okutuuka wano. Kati ebintu ebimu bayogera nga binkwatako oba binzijukiza gye tuvudde kubanga owulidde byasinga okunkaabya Mama Junior Mukyala Catherine Kusasira byayogera King Saha kuga ebintu bye baali boogera nze munaabwe nto bwensanyuka nyinza okuba ndi emotion kati wensanyuka ennyo bwe ntyo nera ne wano mbadde kale mbulako katono. Katikkiro alina ekibuuzo kyakubuuzizza nga mukkirira awo Shiba yazadde. Wabula ate kati mwe mulina okuŋŋamba. Bakikubuuzizza. Mwe mulina okuŋŋamba. Nange wempulira mu nkubu mugambye nange wempulira kuba sinnamulabako. Oba abadde akusikeri alaba nawe ogenda kuzaala oluva mu ate nga ate nze era ngenda kuzaala era oluva mu concert ate nze njagala balongo. Baby daddy ya. Incoming baby daddy. Bwe naba mulabye. Kale ekivolo kisembe rehearsals zitambudde rehearsals zitambula bulungi nnyo tuzimalanga 3 tugenda batuma rehearsals zaffe naye nga sofa bitambula bulungi nnyo era we are ready okuba Africana. Yes. Katikkiro ayogedde ku tutumu abayimbi temusobola controllinga tutumu. Kino oyizeemu ki era gwe tutumu lyo oli controllinga otya obutakola buzibu ng'abayimbi betuze tulabe. Nze newalanye ebintu ebinaakozesa ensobi nebalanye ebintu ebinanjogezaako nti omwana oyo yeyisa bubi. Kyova olaba nti kizibu nnyo okunsanga mu bintu ebisobola okuntyoboola
oba bintu birimu obuvuyo siri muntu ayagala nnyo bintu bya buvuyo bya ntalo ate era ekintu kyayogedde ekyo ekyokuba n'amalala abayimbi bwe tufuna nnyo ettutumu tufuna amalala tetubeera nga tetukyagambwako tetusoboka twogera bubi kati tetufugika kati ebintu ebyo mbyewala nnyo era abantu abamanyi babambeera okumpi abatambudde nange okumala ebbanga nze mmanyi kimu ekintu ky'okubeera n'amalala tekisobola kukipingira waggulu era at the end of the day waliwo kisobola okuteeka wansi so ate nze nkyalina olugendo lw'okutambula newala nnyo ebintu ebyo ebinaakozesa ensobi nenva ku mulamwa oba nemutandika okunonda ekyo ekiwala bwekiti ekiwala ekyo bwekityo mbyewala nnyo. Karo nga tuvuddeko kuya wano katono nnyo ng'omu ku bayimbi abalina concert mu December kimanyi Friday naye waliwo ebbaluwa eyavudde eggulu ewa General Salim Saleh ng'agamba nti abayimbi mususse ogendayo for starters wagenzeeyoko nkiwulidde wano mbadde mu bintu byange bya concert mbadde sikimanyiiko ekyo ebbaluwa yadde egamba ng'ebagamba mususse omusabiriza omba nga muyina kyemwagala mu concert ng'ebyo wali ogenzeeyoko naye obanga si concert eno sigendangayo naye neezo byennyini sibimanyiiko naye sigendangayo bambi naye ekibuuzo kimunze Katikkiro agambye buno mubeerako emyaka nga 15 olina kyokiyigiddemu gwogukolera kituufu nnyo mu myaka 15 talimbye bw'oba muyimbi w'amaanyi olwokoze concert seziwera sente ng'ozifunye naye ate bw'oba nga toli mwegendereza era nga tokoze nga bw'agambye kubeera nga omanya nti emyaka giwere 15 oba tokyalina nnyo baba tuba bakulabye concert ez'enjawulo tuba bakipya naye ate bw'obeera nga otaddemu amaanyi nnyo nosigala ng'oli relevant okuba kizibu okuvaako naye agambye mu myaka 15 oba towegendereza gisobola okuyitako nga tolina kyofunyemu tolina kyokoka kati nze njizemu nti nina okukola ennyo ng'emyaka 15 tekinnakola tekinnakuwa okomawo ddi bakuyigiriza omulimu gw'olina okukola okuba ng'ofunamu ssente tojja kumanya abantu bonna abandaba bwenna bannange mbaagala nnyo mwe bali kunsapootinga mwe bali kutambula nange mpaka wano wentuuse mbayita mikwano gyange bafanizi bange nga 6 December ku Lwokutaano luno ngenda kubeera ku Hotel Africana mujje mumpagire ntegese bulungi ngenda kubayimbira bali kati babayimbiranga naye mujje nga 6 mbayimbire mbakuba omuziki mpaka lasi Senkirango netegereza muganda wake Oli oba